ne mugana wona amaze ebbanga twalabagana emyaka emabegaawo ndowooza oba gumu oba ebiri naye kati neyaza okuba nti tuli wamu ate nga twogera ensonga emu sibu nkwagaliza omwaka omupya ebale guyitamu famire kansubire ennungi kirungi kizaamu amaanyi naye honarebo naawe webali kujja n'okulambika kwotandikiddeko mukulu kaddu mukasa ensonga yo y'okwerinda nkusaba tugitunuulire mu mbeera ya ndabirwamu bw'oteekawo endabirwamu okweraba onakusooka kuba nti weetereeza olabike nti ekifaananyi kyo abalala basooke bakulabe kiri kitya ekyo kyekisooka ekyokubiri Uganda si akateekateeka enkuŋŋaana nga zino omulundi ogusooka era mukimanyi bulungi nnyo nti Uganda yakuŋŋaanyaako n'olukiiko lwa Commonwealth lwa Kyogamu ate n'endala ezeefaananyiza bwe ziti ate tubadde n'enkuŋŋaana ez'amadiini mu Uganda naye nti nga bwe baalugera nti kijomanyi kinyaga bitono tumanyi oba mu security tukola kye tuyita threat assessment era tukola threat assessment ebyo tetutuula ffekka tutuula n'abantu ab'enjawulo okusingira ddala ng'amaanyi gaffe tugesigame nnyo mu bantu ba bulijjo lwa nsonga nti abantu abasinga okukola ebikolobero batandikira mu bantu ba bulijjo gye bawangaalira gye baliira mwe batambulira ate sinakindi ne bateekerateekera ebintu ng'ebyo by'okukola so amaanyi gaffe negateeka nnyo era kyova olaba mu nkola ya poliisi twateeka nnyo line olutindo olujegere olwa poliisi n'omuntu wa bulijjo kubanga alina obuvunaanyizibwa okulaba nti ebyokwerinda tubikwasiza wamu nalwekyo olukuŋŋaana luno tulwetegekedde ffe nga poliisi nga tukolera wamu n'ebitongole bikumaddembe omuli UPDF omuli ISO omuli ESO omuli SFC omuli UWA omuli n'obukulembeze obwa civilian era kyova olaba ekireetedde enteekateeka eno okutambula obulungi n'okulaba nti olukuŋŋaana lwa speakers lwaggwa bulungi yali teamwork so ekigenda okutuwangulisa era kyetwalabye nga kijja tutuusa ku buwanguzi teamwork weeri wiiru weeri honorable ayogedde ku bantu abagiddwa ku nguudo abantu abo nabo balabye nti kyetaagisa manyi bw'obanga oyagala kukyaza mugenyi toleka njuyo nga nkyafu kubanga bw'ogireka nga nkyafu kifaananyi kyayinza okufuna tekiva bulungi nnyo so ne tubeera nga tweteekerateekera obulungi era mu ekyo tubadde n'obukulembeze obw'abantu ba bulijjo obw'enjawulo mulabye aba bodaboda abakulembeze ba bodaboda bavaayo bakubiriza baganda ba mu industry eyo bakolagane wamu naffe abakumaddembe bakolagane bulungi ate balaga ekifaananyi kirungi ekyokubiri n'abatakisi nabo bavuddeyo ate n'obukulembeze okutwalira wamu so njagala kugumya bugumya abatuwuliriza nti baganda bange nam ne G77 plus China nkuŋŋaana ezireese blessing kyekimugana emikisa enkuŋŋaana zino gireese emikisa egy'enjawulo mu Uganda obuuziza honorable ekibuuzo omuntu wa bulijjo afuniramuwa manyi buli nkuba bwetonya tobuuza Katonda naafuniramu wa singa oba otonyeza enkuba kubanga buli mukisa gujja gusanga oyo yeetegekedde bw'obanga oyagala enkuba n'otateeka ku njuyo ngogo tijja kugaana nkuba kutonya bw'obanga oyagala enkuba n'obeera nga teweteeketeekedde mu nnimiro yo okulima obulungi tosuubira nti by'otalimye bijja kuloka nalwekyo omukisa gwa naamu gwina bingi bye guleetedde ffe nga bannayuganda ekisooka nti sente ezimu zigenda okuleetebwa
zirina direct investment mu byentambula kambuuzeeko Munnayuganda ateeka omudaala ku kkubo ng'oluguudo lulungi ne lusikiriza atambulirako n'agula teyenyumiriza ku ekyo. Ekyokubiri bw'otambula ku luguudo nga lulungi temulimu bisiritu temulimu binnya temulimu ki tekikwenyumiriza naye nga kiki kiva ku kusakirirwa okwenjawulo okuba kuzze. Maybe officer awo bw'ogamba ku binnya tewali atayagala luguudo lulungi era abantu kye bakayanira bulijjo naye kiri ky'ogambye nti engogo ze babadde baateekawo bwebwo busitolozi bwabwe bukiyosiki bonna mwabuyoddewo. In other words enjuyi zaabwe babadde baateekako dde engogo